الأولين والآخرين ممانينتي okutya Allah subhanahu wa ta'ala kyekiraamo kya Allah tabaraka wa ta'ala eri abo abasookawo naffe abaliwo olwaleero walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah yalagira n'akuutira abo abaweebwa ekitabo abaaliwo olubeberye lwammwe naffe n'atukuutira ensonga y'emu okubeera nga tumutya. wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. bwe munaabeera nga muwakanyiza ne mugaana okutya Allah tabaraka wa taala nga bw'ayagala, mumanye nti Allah bibi ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi, ate Allah lubeerera ye mugagga yekka atenderezebwa. Twebaza Allah tabaraka wa taala olw'ekyengera eky'okuŋŋaana mu nkuŋŋaana ng'eno ffenna gye tulaba. Mu byengera Allah tabaraka wa taala byatuwa ekitali kyangu kyakufunwa be basiraamu okusisinkanako nga mu lusisinkana olufaanaganako bwe ruti. Abawalimu ne basisinkana n'abayizi baabwe, abayizi ne basisinkana n'abawalimu baabwe. Ensisinkana nga zino tezitera kusisinkanwa, era tusaba Allah jalla wa ala w'ekitiibwa azituddize mu bulamu bwaffe emirundi mingi. Olusisinkana nga luno lwe tusisinkanye lwe lumu ku nsisinkano ezikyasinze okubeera ennungi ku mwaliiro guno ogw'ensi, era ekifo kino okukiwangaaliramu oba owangaalidde mu kifo ekimu ku bifo ebikyasinze okubeera ebyebbeeyi mu bulamu bwo. Era obwedda Sheikh Siddiq hafidhahullah andaganyisa okumpa omuzindaalo nannyongerayo paka lwabuzibiza, naye ng'era ndi musanyufu nnyo okubeera nga mpangalira mu kifo kino, nga ndaba kifo ki kyenyinza okuwangaliramu ekisinga kino, kifo ki kyoyinza okugendamu n'olaba ng'owangaliddewo bulungi ng'ekifo kino. Abantu abasinga batawukana byakulya, noonyiza abaana bange kyakulya, naye abantu balidde, emibiri ne girya ate emyoyo ne girya, ebigendo gitaasa. yawma la yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha biqalbin salim. Olunaku emmaali lwe tegenda kutugasa wadde abaana okujjako oyo alituuka ewa Allah ng'omutima gwe gwali mulamu. Tusaba Allah atuteekemu abo. Baddu ba Allah tabaraka wa taala, omusomo bakadde bange gwe baŋŋambye okusomesaako gwe musomo ogugamba eddiini, ebyobuwangwa ddiini, tobeera n'eddiini ebbiri. Ebyobuwangwa ddiini, tobeera n'eddiini ebbiri. Ekisookera ddala eddiini kye ki? Kubanga abantu baffe bafuna obuzibu nga babawuddiisa, nga babagamba nti nedda bino bya buwangwa, zino kalikyazi zaffe, tewali kigaana kukola ddiini yo, ate ne bino n'obikola. Oluusi kiva mu butategeera ddiini kye ki. Eddiini ng'eddiini, ekigambo ddiini kitegeeza ki? Abamanyi bayogera taarifaati nnyingi ez'eddiini, naye abamanyi bagamba esinga okubeera nga ezikuŋŋaanya n'ekuŋŋaanya amakulu g'ekigambo ddiini n'egamalayo bulungi, ye taarifu eno egamba nti eddiini, ekiyitibwa eddiini huwa i'tiqaadu qadaasati ddaati wa majmuu'atu suluuki alladhi yadullu ala alkhuduu'i litilka ddaati dhullan wa hubban raghabatan wa rahba. Bagamba ekiyitibwa eddiini kwe kubeera nga waliwo kyokkiririzaamu mu ngeri yo
okukkiriza okw'okukitukuza n'okukiwa ekitiibwa. wa majumuatu suluki n'enneeyisa ez'enjawulo, empisa ez'enjawulo, alladhi yadullu ala alkhudu'i litilka adhaati. naye ng'empisa ezo zonna zitegeeza kubeera ng'oli mugonvu, oli muwulize, oli mukkakkamu nnyo eri ekyo ky'otukuzizza era ky'owa ekitiibwa. dhullan, ng'okikola mu kwekkakkanya, wa hubban, ng'era okikola mu kwagala okw'ekitalo, raghbatan wa rahba, ng'olina essuubi mu kyo okubeera nga bw'onookola obulungi ogenda kufunamu empeera, ate ng'olinamu n'okutya ti bw'onoobeera totuukirizza bigendererwa byekyo ky'otukuzza era ky'owa ekitiibwa, ojja kufuna obuzibu. eyitibwa eddiini. kwegamba eddiini egatta ebintu bingi nga bikulembeddwa enzikiriza ey'okutya Allah tabaraka wa taala mu kumwawula, mu kumusinza n'okumuwa ekitiibwa, nga byonna bye tukola tubikola nga Allah bwe yatulagira. awo webava okubeera nti omuntu asobola okukola n'ebintu ebirala nga nabyo bibalibwa nti ddiini, olw'okuba abikola ayagala, abikola abitukuza, abiwa ekitiibwa, abirinamu okutya, abirinamu okweraliikirira, ate abisuubira nti biyinza nomutuusaako omutawaana bw'abeera nga tatuukiriza bigendererwa ebyo ebyenzikiriza y'ekyo kyakkiririzaamu n'okuwa ekitiibwa. baganda bange ab'ekitiibwa oba ab'ebitiibwa, Allah tabaraka wa taala yatuwa ekyengera ekyeddiini eno busiraamu, n'agiteekamu amateeka gonna agagenda otuyamba okuwangala obulungi ku nsi n'oluvannyuma lw'okuva ku bulamu buno oba okuva mu bulamu buno obw'ensi. Allah tabaraka wa taala bwe yamala okututumira ababaka abo, ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala bw'amala okutuma ababaka abo, ekiseera kyayita nga kiwerera ddala, nga Ibn Abbas radiyallahu anhuma bwe yagamba kaana baina Adam wa Nuh 10 quruni annaasu kulluhum ala millatin wahida fakhtalafu faba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirin. Ibn Abbas yagamba okuva ku Adamu okutuusa ku nabbi Nuhu waayita ebyasa 10 abantu bonna nga bali mu kusinza Allah omu nga bw'ayagala okusinzibwa, nga tebamugattako kintu kirala. Oluvannyuma ne baawukana ku mulembe gwa nabbi Nuhu, Allah n'atuma ababaka bajje batiise abantu nti omuntu yenna anaalemera ku kusinza ebitali Allah agenda kubonerezebwa era agenda kuwangala bubi. Ate omuntu anaayawula Allah n'aba nga gwasinza yekka agenda kwesiima era agenda kuwangala bulungi. ebyasa 10 nga tewali asinza kitali Allah, wabula ebirala amazambi amalala gaali gakolebwa ng'okutta, kubanga omwana wa Adamu omu yatta munne, kitegeeza okutta kwali kukolebwa. wa amma ekiyitibwa okusinza ekitali Allah mu byasa ebyo 10 tekyaliwo, era kitegeeza nti omuntu yenna akulowoozesa nti ebyobuwangwa n'ennono abantu bye bakkiririzaamu era bye basinza bye byasookawo eddiini, aba akuwuddiisizza, kubanga okusinza Allah omu mu bwomu bwe kyekyasookawo. byasa 10 nga tewali kyebasinza kitali Allah tabaraka wa taala. ku mulembe gwa nabbi Nuhu alayhi salatu wassalaam, abasajja beesuulamu akambazuulu ne batandika okusinza ebitali Allah, nga batandikira ku ntaana z'abasajja
abaali abalongoofu ng'ekyafaayo bwe kimanyikiddwa obulungi. Okuva ku mulembe ogwo shayitaani yajja eteekerawo abantu empisa n'enneeyisa n'enkola n'ensinza ey'enjawulo. Buli lwonna Allah tabaraka wa taala bwe yatumanga nabbi, omulembe gwe yatumwangamu yasiŋŋaana abantu abo balina bye batandiseewo, bye bakkiririzaamu, bye basinza ebitali Allah. Era nabbi Nuhu alayhi salatu wassalamu bwe yabakowoola olukowoola olusooka bamuddamu ne bagamba waqaalu la tadharunna alihatakum, abange temuva ku bakatonda bammwe, temuva ku bakatonda bammwe. Buli muntu yenna gwe tunaakoonera ku byobuwangwa bye ng'ali wano oba awulira n'alumwa nnyo okumukoonera ku byobuwangwa ng'alaba nti nno tumukosa okumujja ku nnono ze, mugamba munnange si ggwe osoose okulumwa. Buli mulembe gwonna Allah yatumanga nabbi ng'abantu balina ebintu bye bakkiririzaamu. Omulembe gwa nabbi Nuhu alayhi salatu wassalamu ngukuwadde. Nabbi owokubiri ya nabbi Ibrahim, Allah agamba walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Allah tabaraka wa taala ku mulembe gwa nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam, Allah tabaraka wa taala yawa Ibrahim tawhid ng'amanyi, ng'amaze okumutegeera nti ono agenda kubeera mulwanyi wa ntalo, kulwanagana n'abashiriku, agenda kulwanagana bannabyabuwangwa na nnono. Allah agamba idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun. Jukira bwe yagamba taata we n'abantu b'ekibiina kye ti abange gana amasanamu ga ngeri ki ge mumalako obudde bwonna nga muli mu kusinza, obudde bwammwe bwonna obw'ekiro n'obw'emisana ne mubumalira ku masanamu ennono ebyobuwangwa. Allah agamba qalu wajadna abaana laha abidin. Bamuddamu ne bamugamba nti munnange twasiŋŋaana bataata baffe bali ku nkola eyo nga basinza masanamu ago. Ebyobuwangwa bwe bityo bwe bifuuka mpola mpola eddiini. Abantu ku Ibrahimu bamugamba nti munnange bataata baffe twabasiŋŋaana balina bye baliko bye basinza. Wakadhalika nabbi omulala nabbi Musa alayhi salatu wassalam, mu suratu Yunus Allah tabaraka wa taala bwe yatuma eri abantu be bamugamba aji'tana litalfitana amma wajadna alayhi abaana watakuna lakum alkibriyau fi lard fama nahnu lakuma bimuminin. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam Allah bwamutuma eri abantu be yali awangaliramu, yamutuma ne muganda we Harun. Bamuddamu ne bamugamba qalu aji'tana, otujjidde, litalfitana, otukyuse, amma wajadna alayhi abaana, kwebyo bye watusangako ne bataata baffe, watakuna lakum alkibriyau fi lardi, gobeere ne muganda wo Musa nga Haruna nga mmwe bawaggulu mu nsi ab'ebitiibwa aboogerwako, wama nahnu lakuma bimuminin. Ne bagamba ffe tetugenda kubakkiriza. Ki ekibaganya okukkiriza Musa ne muganda we Haruna? Olw'okubanga balaba nga bagenda kubajja ku nnono zaabwe, babajja kubibakkiririzaamu, babajja kubibasinziza ebbanga eddene. Wakadhalika si ye yekka, ne nabbi omulala. Bw'osoma mu suratu Araf, Allah yayogera ku bannabbi bangi. Yayogera ku Salih, yayogera ku Shuaib, yayogera ku Hud. Abantu batumibwamu bannabbi abo. Nabbi we yajjanga qalu, bagambanga aji'tana, otujjidde, lina'buda Allaha wahdah,
tusinze Allah omu yekka. Wanadhara ma kana ya'budu abauna, tulekeyo bataata baffe bye baali basinza. Fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Ne bagamba nti leeta buleesi kibambulira, oba omuliro gye guli oba kuzikirira gye kuli, leeta buleesi kyotulaganyisa, naye tetugenda kukkiriza. Abo kye bayawukanako ku mirembe gyaffe nti bo baategeeranga nti bw'okkiriza Allah tabaraka wa taala omu yekka, ebirala olina bivaako. So ate bano abaffe balaba nti osobola okubeera omusiraamu ate n'ebyobuwangwa n'ennono n'okusamira n'obulira bw'abaana n'irizi nabyo n'obisigaza. Yenjawulo eriwo wakati waffe ne bali. Era olaba ne Abu Talib, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagenda okumukowoola n'amugamba, ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatan ashhadu laka biha inda Allahi yawma alqiyama. Banne be yali nabo abashiriku bamugamba, atarughabun an millati Abdul Muttalib, oyagala kukyuka kuva ku nkola y'abajjajjaabo bataatabo ba Abdul Muttalib? Nekitegeeza nti ne bana abashiriku bennyini Abu Talib be yali nabo baali bakimanyi nti ne bw'otoola shahada olunaku lumu oba eddakiika emu ng'ogenda kufa, mu ddakiika eyo w'otoolera shahada biri oba omaze okubivaako, oba omaze okubiwakanya. Kaakati mu kufundiza abo bonna bajja bakayanira bya buwangwa byabwe. Katugende ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Allah tabaraka wa taala bw'atuma omubaka waffe sallallahu alaihi wasallama n'abagamba okubeera nga baawula Allah tabaraka wa taala. Wa qabla albi'tha, nga Allah tanaba mutuma, kanu yusammunahu bisadiqi alamin, baali bamwesiga nnyo ng'era bamwagala ng'era buli kimu Muhammadi. Naye bwe yatumibwa abasajja bamugamba, ajaala al-alihata ilahan wahida, Muhammadi bakatonda baffe bonna abafuddemu katonda omu. Inna hadha la shay'un ujab, kino Muhammadi kyaleese mawano. Wantalaqa almalau minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad. Ne bagamba bannaabwe nti mumuviire mutambule. Wulira kye bagamba, wasbiru ala alihatikum, munywerere ku byammwe, musigale ku nnono. Era ekiraga nti nabbi bye yaleeta byali byawukanira ddala eby'Abawarabu. Baatukuga nti ma sami'na bihadha fi lmillati al-akhira, bino Muhammadi byayogera nga tetubiwulirako ku mirembe gyonna egiyise. Kitegeeza singa Muhammadi bye yali aleese byali byabuwangwa by'Abawarabu, baali bali tebasobola kwogera kigambo ekyo. Nze bwe ntandika okulanya wano n'embereega n'enkokya, teri muganda ayinzaga nti tubitegeera kubanga byabwe babimanyi. Kati Muhammadi bye yayogera byali byawukanira ddala n'Abakuraishi bye baali bamanyi. Kyobola bamugamba nti ebyo tetubiwulirangako mu mirembe egyasooka. Mu aya endala bakyogera nga kiri kiriya, wa idha qila lahum ta'alaw ila ma anzala Allahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi abaana. Bwe babagamba nti mujjeeri bino omubaka byazze nabyo, mujjeeri Allah tabaraka wa taala byassizza, mujjeeri omubaka, bagambanga nti ffe bikyatumalira ebyo bye watusangako ne bataata baffe. Aya endala Allah aga nti wakadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Allah agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam, eyo aya tasliyatu lirasul. Allah yali nabbi amuzzaamu amaanyi, amuga nti munaye embeera tetandise ku ggwe, tewali mubaka gwe twatuma lubeebererwo okuggyako ng'abantu ababeera ku mulembe ogwo abalinamu ku bitiibwa, abagaggamu, abakolamu, abalangira, bagamba ffe munnange twasiŋŋaana bataata baffe nga bonna bali ku mugendo guno, era naffe ku buufu bwabwe kwe tukyaluŋŋamira, tuleke tutambulire ku byaffe. Ekyo nno ne kitegeeza nti okuva mu bigambo byenjogedde okuva lwe natandise, okusika omuguwa kuliwo wakati w'eddiini y'abantu bannabyabuwangwa n'eddiini ebeevudde ewa Allah tabaraka wa taala. Okusika omuguwa we kuzze kutambulira
bannabyabuwangwa basika bazza waabwe. Ab'emirembe giri kye basinga ffe abaliwo ku guno bo baategeeranga mu bushiriku bwabwe nti wokkiririza omubaka akusuuza by'obadde nabyo. Kati ate omusiraamu w'ennaku zino agamba nti wadde obusiraamu obuyingidde naye tebukusuuza bibyo. Muganda wange kutegeeza nti ezo eddiini ziri bbiri era tezikwatagana. Baganda bange abamu batera okwogera ebigambo bino ne batutemerera ne bagamba nti mwesibye ku byabuwangwa by'Abawarabu. Eddiini yammwe byabuwangwa by'Abawarabu. Mwesibye ku nnono z'Abawarabu. Ennyambala yammwe, ensinza yammwe, byonna muli ku nnono z'Abawarabu. Kati njagala okuggyawo shubuha eyo nga nkubuulira enjawulo eriwo wakati w'ennono z'Abawarabu n'Obusiraamu. Era nga nkutegeeza nti Obusiraamu bwagenda okujja ng'Abawarabu balina nabo kalikyazi zaabwe. Era bwe tunaawunzikira ogenda kukira nti nabo bakakasa nti kalikyazi zaffe eddiini eyeetongodde. Era mu byo n'amaliza ebifaananyi bino byengenda okuwa tugenda kuba tufunyeemu ebintu bibiri. Abaffe eddala eddiini yaffe byabuwangwa by'Abawarabu kyekisooka. Ekyokubiri kitugenda kuba nga tumaze okwanukula eddiini bwejja ebyobuwangwa ebirekawo oba ebijjawo. Ebyo ebintu bibiri byenjagala. Eddiini yaffe gye tuliko byabuwangwa by'Abawarabu y'abaffe eddiini bwebezze ebyobuwangwa ebirekawo oba ebijjawo. Katuwe ekyokulabirako ekisooka. Kambawe adatul arab qabla al-islam. Kalikyazi z'Abawarabu ze baali balina ng'Obusiraamu tebunnaba kujja 11 ze ngendo bbawa esooka. Sekalujja otiddemu nguntunuuli. Wamma kaliki esooka wa min adatihim qabla al-islam. Mu kalikyazi z'Abawarabu ze baali balina ng'Obusiraamu tebunnaba kujja esooka. Kanu ya'buduna al-ahjara wal asnama. Baali basinziza ddala amayinja n'amasanamu. Kati nabbi wajja n'Obusiraamu Allah yagamba bw'ati falyabudu rabba hadha albayt. Bave ku by'okusinza amayinja n'emiti n'amasanamu basinze nannyini nnyumba eyo Allah. Era n'amugamba aya obwedda baseka bonna gye baddiŋŋana walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llaha wajtanibu at-taghut. Buli mulembe twajja tutumamu omubaka alagira abantu bave mu kusinza ebyo basinze Allah omu yekka beewale ebyo basinza ebitali Allah tabaraka wa taala. Era omubaka sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Amru yamugamba nti oli nabbi, namugamba nti ndi nabbi, namugamba nti wabima arsalaka Allahu bihi. Bw'oba oli nabbi Allah akutumina ki? Namugamba ba'athani Allahu au arsalani Allahu, Allah antumire bino bisurati al-arhami, kuyunga luganda, wa kasri al-awthani, na kudestroyinga kujjawo abantu bebadde basinze ebirala ebitali Allah. Awo mu bufunze Sekalujja ogenda kukola gwa kunnyambako kukkiriza oba kugaana. Kaliki ey'okusinza emiti n'amayinja Obusiraamu bwe buzze bugijjeewo oba bugireseewo? Bugisaanyizza. Bumaze okukola ki? Okugijjawo. Kaliki ey'okubiri ngenda biyisa mangu. Ekyokubiri mu kalikyazi z'Abawarabu ze baali balina ng'Obusiraamu tebunnaba. Kalikyazi z'Abawarabu ze baali balina eyokubiri kanu yanharuna lil asnami, baali basalira amasanamu. Ng'aba wano bwazaala abalongo n'abasalira, n'asalira ennyumba, n'asalira emmotoka, kubanga n'ez'Abaganda nzija tuluza ngenda koma ku z'Abawarabu. Oli mutuufu. N'ez'Abaganda nzija kuba ze ŋŋenderera zino nkuba bukubi bifaananyi wano ndi mu kugereesa nina ze nnumba nina ze ŋŋenderera naye nga tuvudde eno. Abaganda bo bategere nti oba bo bazannya kifiiriza nti Abawarabu bafiirwe ezaabwe beezaabwe bazisigaze, baba bazannya kifiiriza. Eyokubiri baali basalira maki eseka ngambye genda maaso awo nno okoze bulungi. Okoze bulungi nno. Wamma kaliki eyokubiri baali balina kola ki? Kusalira amasanamu. Allah tabaraka wa taala n'agamba qul inna salati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nabaga nti kul bagambe esswala yange gyensala wanusuki n'okusala kwange kwensalamu ebisolo obulamu bwange n'okufa kwange byonna Allah. Tagattibwako kintu kirala kyonna. Wabidhalika umirtu, bwentyo bwe nalagirwa. Wa ana awwalul muslimin, ate nze muberebeye mu kujemulukira ekyo Allah kyalagi. Nabbi bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam. Ne aya endala buli aliwo no gyasoma fasalli li rabbika wanhar, sala nga kulwani kulwa Allah. Ne bekutuuka okusala ebisolo salira Allah. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam yakolimira man dhabaha li ghairi llah, asala ekintu nga takisalidde Allah, kubanga okusalira ekitali Allah shirku. Obusiraamu bwo buddemu. Allah tabaraka wa taala yakolimira laana Allahu man dhabaha li ghairi llah. Allah yakolimira omuntu asalira ekitali ani, gwasalira ennyumba, asalira tanuuru, asalira pikipiki, asalira emmotoka, asalira ettaka, ekibanja, oba maze okugwambushira akasolya k'ennyumba. Buli yenna asalira ekitali Allah, kali kyeyo Allah yagijjawo. Naye Abarabu yasiŋŋaanibwa weeri. Obusiraamu bwe bwajja kali kya bwagirekawo oba bwagijjawo? Bwagijjawo. Kali kyeyo kusatu mu kalica z'Abarabu ze baali balina nga obusiraamu tebunnaba kujja. Mu kalicazi zaabwe ze baali balina, kanu la yuwarithuna albanati, baali tebasikiza baana ba buwala. Ne wano mu Baganda kyaliwo ng'omwana ow'obuwala tebamuwa maali, anti banagimuwa agenda gigaba eri gyafumbiddwa. Kati nga tebamuwa nga tasika. Okusika kwabeeranga kwaba asaba, basajja abalwana abasasula amahale. Eyo kali ky'Abarabu gye baali balina era nga bagyenyumirizaamu. Obusiraamu bwe bwajja bwatunuulira kali kyeyo, Allah n'agamba lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walinnisai nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruda. Allah n'agamba abaana, Sheikh waliwo Latifa abamanyi bayogera kweyo aya, bagamba fi ghairi alqur'ani, senga teyali qur'ani kyali kisobokera ddala Allah okugamba lirrijali walinnisai nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun. Kyali kisoboka bwe kito. Naye Allah yagamba lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun, n'akimaliriza ekyo. N'amala n'addamu ate nagati walinnisai. Waliwo Latifa awo abamanyi bagamba nti Allah yayagala okutegeeza bano nti omugabo gw'abalenzi gweyawudde n'ogw'abawala gweyawudde. Kubanga singa yakola atfu mubashara baaliga nti omulenzi n'omuwala babawe bagende. Naye Allah naga nti nedda, ebyono byeyawudde n'ebyono byekoze eki yensomala ki buli jumula agizzeemu ku lwayo, n'atukoga mimma qalla minhu aw kathu. Kebe nga emaali ebadde nyingi etya oba ntono, afuna ki? Nasiban mafruda, nga n'omugabo omugereke kuva waani? Kali kye y'Abarabu ey'obutasikiza baana ba buwala. Obusiraamu bwe bwajja bwagirekawo oba bwagijjawo? Bwagijjawo. Wa min adatihim qabla al-islami, ne mu kalica zaabwe Abarabu ze baali balina nga obusiraamu tebunnaba kujja, kanu yarithuna nisaa karuha, basikiranga kanu yarithuna nisaa karuha, basikiranga abakyala okusika kw'obuwaze. Ismail Badr bwafa tojja kufa kati, ojja kufa oluvannyuma. Naye bw'ofa nga Baganda bwe bajja batwala butwazi, kubanga muganda waffe yasasula amaki amahali, abakyala bo badde nabo yatwala butwazi, twala butwazi. Allah tabaraka wa taala ngati ya ayuha alladhina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karuha. Allah ngati abange mwabakkiriza temukkirizibwa kuddayo kusikira abakyala okusika okw'obuwaze. Kali kya Abarabu gye baali balina era bagyagala nnyo, ng'abaana bwe baagala okumala abalongo, bwe baagala okusamira, bwe baagala okwabya ennyimbe. Kali kya obusiraamu bwe bwajja bwagijjawo, kubanga eri nzikiriza. Wasulukan, bakikola tadhallulan wa hubban wa raghbatan wa itiqadatan, nzikiriza yaabwe bakyagala, obusiraamu ne bukijjawo. Kati ate eno mbi okusinga
eyo anna al-awlad al-kibar kanu yarithuna ummahatihim. Eno mbi n'okusinga eyo gye nsosokoga. Abaana ababanga bakuzeemu abalenzi, kubanga omuwarabu yabeeranga ayina abakyala 8 9 13, kati ayinawo abe 18, ayinawo abe 17 owabiri, kati Allah amugerera afa mu baana. omwami afa awasa ayina abakyala be 13 16. Kati bwe babanga bagaba emaali, abakyala babateekanga mu maali egabibwa, ng'abaana bano abakulu bennyini baddembe okusikira bamaama baabwe. Ng'omwana bwe baba bagaba emaali bw'aba tamatidde nga baga nti gwe tukusuuliddeko maama Adija, nga nti aha kati awo nzikakkanye maama Adija sokodde mu mugongo mu maali mumisikirwa, ng'abaana batwala bamaama baabwe, nga maama asobola okugwa mu sheya y'omwana n'amutwaliramu. Okitegese Kalujja? Ng'omuvubuka alondamu nti aze kino ekijuujulu kye babadde bakawasa kyekyange, nti negundi akyagala oli yakyesoose, kale kigende waaguni ye mukulu wange kantwale ono nakamyuka, ng'atwalamu nakamyuka, nga bagabana ng'abagabana emiyembe, nga bagabana ng'abagabana bodaboda oba pikipiki. Abaana nga batwala bamaama baabwe, si kubatwala butwazi, wabula kubatwala lutwala lwa ddala, kubawasa ng'omwana, kubanga mu Bawarabu okuwasa kyamaanyi. Abawarabu okuwasa ku kalubu n'okutuusa olwaleero, okuwasa mu Bawarabu si kintu kyangu. Kati okusingana taatawo nga yakuwasirizza, oba oyise kaweweevu, oyungawo ogattawo bugasi, yali maali ya taata wange deeno ng'ogattawo. Kati Allah tabaraka wa taala okumanya ekyo kyali kibi, era ne mu kukigaana Allah yayongeramu okuvumirira, n'agamba ya ayuha alladhina amanu la yahillu ya ayuha alladhina wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisaa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta. Ekyo kigambo laba ku bwenzi buli obwa bulijjo Allah gamba tekiriimu ekyo. Naye wano yagamba nti innahu kana fahishatan wa maqtan wa saa sabila. Yagamba mmwe temuddayo ne kabatanda ne muwasa abakyala bonna abawasibwako bataata bammwe. Innahu kana fahishatan, ekyo ekikolwa kyabuwemu nnyo. Wa maqtan wa huwa al-ithmu al-kabir wadhanbu al-kabir walfi'lu al-fahish, ekikolwa ekyobuwemu. Wa saa sabila, kikolobero era kubo bbinyo. Kati kalica gye baali beegazanyizaamu ey'okuba nti ogattawo bugasi taata waakomye, obusiraamu bwe bwajja bwagijjawo. Kati awo obusiraamu kankyuse ekibuuzo Sheekhe Lujja, obusiraamu ne kalica z'Abawarabu byebimwawo? Kwega amasala olaba byebimu, kubanga bano bubanywezaawo okuwasa maamawo, ate obusiraamu bwo bukola ki? Bugaana. Wa min adatihim qabla al-islam, ne kalica z'Abawarabu ze baali balina nga obusiraamu tebunnaba kujja endala. Sheekh Fadi yateekako ennamba eba yakumeka ng'oba onseddemu. Kanu yatuufuuna bilbaiti uryanan, baali beetoolola Kaaba ey'ekitiibwa eyo nga bali bukunya, nga Sheikh Abdurrahman bwayogedde, bukunya bwereere. Ate sitaani eno okumanya mbi ebyobuwangwa bitamiiza, ebyobuwangwa bwe birinnya omuntu ku mutwe aba takyategeera, abanga omulalu. Bwe tulaba abasajja abagisu, omusajja omugisu bamusala embalu ng'abantu bonna bamulaba, naye nga bo bagiyita rujuula. Masajja muzira olina okuteekawo Kampala mukadde ne bamusalanga ensi yonna eraba, noje agumira empalu ne bamufuwe. Oyagala tukola kiggwe, lwaki otusumululira Kampala mukadde gwe mugisu gwe? Kampala mukadde tebamusumulula mu bintu byakusaagasaaga bwe bityo, bamusibira bamuteeka wala. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagati la yanzuru rajulu ila awrati rajul wala mraatu ila awrati mraa. Nabbi yagana omusajja okutunira obwere bwa musajja munne. Kati gwe omuntu olw'okuba obuwanga bwamulinnya ku mutwe ateekawo ne bamusala ng'ensi eraba. Obwo nabwo buzira, kubanga obuwanga bukulinnya ku mutwe bukulabisa ekibi nti kirungi. Ky'oba olaba n'abaana abazaala abalongo
wanagamba takwata mutabani we mu ngalo naye bwe bazaala abalongo nyazaala n'omutabani bazina bonna ne beekuba bampa nam wakadhalika omuvubuka ate azina ne nyazaala ate sezaala abasezaala sezaala n'azina n'omuwala eyazadde abalongo ne mukamwana kati ate awo tewali mawano era ekyo si kyabuwemu era si buko emmere bagirinyamu ne batakoma naawo ne batandika okumokkola agagambo agawemula aga buli kika ng'akubawo eggambo eryenkana ttente y'abakyala mwe batudde eryo nga bwe balikubawo nesola bwe batinatuuka ojaziina allahu akbar allahu akbar n'aliddamu n'ogwokubiri n'okima essola era shekhe mubiru allah amusaasire ono seeka amumanyi abdurahmani mkison shekhe mubiru yaŋamba naliko ku mukolo ogw'okumala abalongo ne baleeta omuvubuka yali azadde abalongo yali mutabuligi n'atuula mu ddiiro kati yalina ensonyi z'amaanyi ng'awulira ebigambo ebigenda mu maaso takyabitegeera akasajja ne kajja kaze nga kali myaka nga 8 kakadde ne kamuyimirira mu maaso ne kamuga gwe mutabani wemula oyagala kwolona abalongo wemula wemula laba ddaawa gyakola muzeeyi emyaka 8 wemula oyagala kwonona baana oyagala kusobya baana neddoboozi eryamaanyi bwe wemula n'atabuka sajja watu nadduka bweyetolola ennyumba ayogerayo kimu n'akwata ku mumwa ayogerayo kimu n'akwata ku mumwa kuba tiyabimanyiire ebyokuwemula nti abalongo bawemula bawemule abalongo beweezaalidde abo abaganda babalinako ebigambo ebitagambika era ate bw'ozaala omulenzi n'omuwala ago bagayita meeru beenoonyeza beepakasiza omuwala n'omulenzi bwe batakwavuwaza bakugaggawaza naye olaba obuyaaya obulyawo agamba bibiri bw'oyavuwala ng'ogamba balongo bw'ogaggawala ng'ogamba balongo tagamba kimu agamba bibiri obuyaaye nti abo abalongo bwe batakwavuwaza bakola ki wonna w'ogaggawalira oga nti abalongo ate bw'oyavuwala nti abalongo yonna akuteeze kati abasajja abawarabu baali beetolola kaaba nga bali bwereere ate nabo nno nga imaani yekibakozesa ssebo diini kubanga bagamba nti abantu bano bajja okwetolola kaaba nga bazze n'engoye ze bazze bambadde tetumanyi bazifuna mu makubo ki ziyinza okuba eza haramu kakati okulungi y'omukolo guno ogwa ibada guveemu haramu buli ajja engoye giramu nateete owebwayise zigiremu bwewayise owekireka zigiremu kireka kati wano mu Kampala mulumbe nga buli omu ali mukunya oba seeka Fahadi olaba twawaafu eyo ey'abasajja n'abawala nga beetooloola bati babigula abalala babatunuulira oli ayinza n'okuwummuzaamu twawaafu n'ayigika ettamaati nakati emikolo ayinza ogiyimirizaamu nakati seka twawaafu eyo giraba mayigo olina imaani oyinza n'okukaaba eyo twawaafu bagikolanga abasajja abalenzi abavubuka ebijuujulu ne beetoolola naye nga imaani awo yonna yebatta n'omuwala ayinza okuyimirira embeera eno eri wano efaanaganya etya kati munaye allah bwe yalaba ekikolo ekyo wadde baali bakyagala nnyo allah aga nti wa idha faalu fahishatan bwe bakolanga ebyobuwemu qaalu bagambanga wajadna alaiha abaana wallahu amarana biha munnange kino twasiŋŋana bataata baffe bakikola era sinakindi nga allah yakiragira qul inna allaha la ya'muru bilfahsha atakuluna ala allahi ma la ta'lamun nagamba allah nti bagambe allah tayagira byabuwemu allah talagirangako byabuwemu allah tayinza kulagira kikolobero abaffe mwogera ku allah bemutamanyi mwogera ku allah kalebule mu kalica z'abawarabu gye baali balina ng'obusiraamu tebunnaba kujja kanat iddatu lmutawaffa anha zawjuha sanatan kamila omukyala bwe yafiirwangako bbaawe yakungubaganga omwaka mulamba nga tebamukkiriza kufumbirwa ne wano mu baganda wo kiri kitya wano mu baganda omukyala bw'afiirwako bbaawe akungubaga
paka olumbe lwe balwabya. Bwe bamala okulwabya ne bamunaazaako amaziga ne bamukkiriza okufumbirwa. oba myaka 5 oba myaka 3 tebannalwabya oba 2 omukyala alina kubeera awo. N'ennyambala eggomesi teyatuukanga eno, yakomanga muno yasibiranga nga tasanirira nviiri nga teyeekuba kawoowo. Idda y'Abaganda edda tebayambalanga nangatto paka lwe bamala okumunaazaako amaziga. Kali kyeyabarabu omukyala bwe yafiirangako bbaawe yakungubaganga mwaka mulamba. Obusiraamu bwe bwajja bo bwagamba kino, walladhina yutawaffawna minkum wayadharuna azwajan yatarabbasna bianfusihinna 4 ashhur wa 10. Oyo yenna abafiiriddwako bbaawe mummwe abakyala b'abasiraamu abo bonna aba bafudde mummwe ne baleka bakyala baabwe, Allah abawadde idda bakungubagira emyezi 4 n'ennaku 10. Sekalujja idda ya jahiliya n'ey'obusiraamu zezimu? Eri yali yaki mwaka, ate ey'obusiraamu myezi 4 n'ennaku 10. Kati okijjawa nti ffe tuli ku byabuwangwa by'Abawarabu, kwagala kwekubya mizimu. Okijjawa nti tuli ku byabuwangwa by'Abawarabu, ye okijjawa okugamba nti obusiraamu bwe bujja tebujjaawo byabuwangwa. Okijjawa kubanga eri ddiini eyeetongodde ziri nzikiriza. Wa min adatihim qabla al-islam aidan, ne mu kalikyazi zaabwe baali balina ma yusamma biwa'di albanati, batta abaana baabwe abawala. Siba kiri kati Allah tabaraka wa taala nti wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bi ayumsiku ala hun am yadussuhu fi turab saa ma yahkumun. Omu bwe yazaalanga omwana ow'obuwala kyabanga kipali kisiraani nga bamugamba ozadde kipali, era yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bi, ng'atambula yeebwalabwala yeekwekakweka mu bantu olw'amawulire ge bamuwadde amabi ag'okuzaala omwana ow'obuwala, ng'atuula wansi ne yeebuuza ebibuuzo bino 2: ayumsiku ala huni, amusigaza amulere amukuze mu bunyoomoofu, ogwozaala buwala tolina kyotugamba, am yadussuhu fi turabi, oba amuziike mu ttaka. Allah n'agamba saa ma yahkumun, kyali kibi nnyo kye baali bakola. Nga mmaliriza, Abawarabu mu adaati zaabwe ze baali balina, kanu yuallikuuna tamaima, baali beesiba irizi nga n'abantu bwe bazirina. Irizi ziri mu biwato, irizi ziri ku mikono, irizi ziri mu mayumba, irizi ziri mu kasendabaguzi watundira. Mbaka sallallahu alaihi wasallam bwe yajja n'obusiraamu n'abagamba inna arruqa wattamaim wattiwalata shirk. Inna arruqa, rukuya zino ez'ekiyaaye ez'abaseeka kiwato ze bakola ezo ez'okusoma okwokufera okufunirako ssente. Rukuya ey'okugwa mu kifuba omukyala gwasomerera waliwo gwe baŋŋambye awo tyamugwa mu kifuba bw'ati bw'aba mukyala yazze okumusomerera n'amunuunamu amajinni ng'amunywezezza, agamunuunamu ng'amunywezezza ali mu kifuba. Bamuŋŋambye wano mu ddalasa wano wennyini wano wano bamuŋŋambye amunuunamu manuuni ng'amukutte ati obaseeka sujjiki nasiri eyo rukuya wali ogiwuliddeko, bagiŋŋambidde awo bamaseeka. Kyoli asomerera rukuya amubagula bubaguza ati n'amugwa mu kifuba n'amunuunamu amajinni. Omukyala yamugwaza ati seega rukuya kyeno nti nkunuunamu amajinni. Ono gwe banuuna abeera atatumbuuza nange simanyi ekikulu baba bagamunuunamu. Ati oseeka kiwato banayagala kulabako. Waliwo neryamugjamu engoye iringati amajini gatuula nnyo mu mabeere muno. Kakati sajja li mafia to that extent. Kati rukuya ezo nabbi ziyagamba inna arruqa wattamaim, n'irizi zino wattiwalata n'eminkuduuru. Eminkuduuru lye bakyala eddagala lye bakola bafune obuganzi mbabba baabwe, era litandikira ku nnaku lwa mbaga. Oluwombo ne baluteekamu akanajisa akatonotono
ne balwetawaalizaamu ne bakoleramu bye bakoze ne bitandikira awo eminkuduulu ne gigenda omukyala n'abeera mu bufumbo bwonna ng'ebbanga lyonna awangalira ku minkuduulu nabbi yagaa nti ebyo byonna byonna shirk. baganda bange abasiraamu abali wano bw'obeera ng'omala abalongo ng'osamira oyina yizi waliwo ono gwe baŋŋambidde wano era omukyala nga bamutwala okuzaala ayiwa amazzi ku bbaati bwati ne baddamu ne bagalembekera sayidi eri olubuto balimudduwanika agende azaale bulungi. eyo nzikiriza omukyala okufiirwako bbaawo n'ogenda n'omusiibula ensiibula abakyala gye basiibulamu babba baabwe abashirika buli mukyala ali awo eyali agikozeeko akuba akaama jajjikubuulira basiibula omufu sekamukisa omufu bamusiibula olaba abakyala abo batya nnyo mu kufa agamba atya mayiti atya omulambo negwegeza ofe sekamukisa enkya sigamba owuwo nze nkubye kyakulabirako totya ngeza ofe mubyokusaagasaaga maama nanki ekisooka mu bukwakkulizo bamugamba tokuba mulanga nga tonnaba kwegema sooka weegeme. okwegema kwe kulwa sekalujja bakwata kabonero ka dippi omukyala akwata akabonero ka dippi oba oluusi n'empale ze ez'omunda n'azeeteeka ekampala mukadde n'alyoka akaaba awo yeegemye omuzima obutamuddira akwata egundi mugitegedde sekanasuli ono ye mulenzi omuto akabone ka dippi oba akategedde okategedde asika nkyukakyuka sabjama tuli mu kabonero ka dippi goleeta ebyo okitegedde basajja bakulu bebakategedde nono takategedde ono naye wadde antudde wanze nkimanyi takategedde nawe tokategedde ne semayiri tokategedde gwokategedde kuli myaka gyange olinga hajimagoba gende wajimagoba takategedde nze sijja kudda ku mmwe wamma bwe batyo bakola bakwata akabonero ka dippi n'akateeka ekampala mukadde n'alyoka akaaba era bamuga nanca koogeza n'otonyesa ezziga nga tonnaba kwegema pozi toliddamu kufumbirwa nga akabonero ka dippi tokataddeeyo amala kateekayo ekampala mukadde. era nabagamba abasajja bakulu kati mwabaagala abakyala abo bw'aba ayagala aleeta ekimberembere mugule ebyandawuyo ebinene bino ebyebijiinijiini nga biriko n'ebyuma nga kyoyambalira munda woolifa bwoti tulaye bwali kyeteeka ekampala mukadde era bwali kyeteekayo ensi egenda kumulanda mama dijja ngaotambula ojagira kiki tasobola kyeteekayo kyekiwala ekinene akiteekeyo atya naye bwemuteekayo ayangu okukasindikayo n'alyoka akaaba nagamba onkutukidde mu ngalo omuntu yafudde mulago jjo okaaba kati ogamba nti akutukidde mu ngalo atya eyo nzikiriza yeetongodde era abambaga nti waba tafunye mukisa ogwo gusiibula bbaawe akwata empale ye ey'omunda omukyala n'agitwala n'asima ku kabbuli ya bbaawe n'agiteekayo bw'aba takoze ekyo akwata empale ye omukyala empale ye ey'omunda n'agitwala mu lusuku n'agifugika wansi mu mugogo era n'alaamiriza n'agamba Seeka Siddiiki Nasir Mubiru munnaye toddayo okunnoonya buli lwonnoonya ndi awo nga ne weewunya omuzimu omujega ogutalaba nanki atambula mu owino ne gugenda mu lusuku muzimu omujega ogwo ogutalina magezi oguwuddisibwa mbusebe ogugenda mu lusuku gye bagusindise omayise kambadde musomesa akalime kunzijjako mangu muzinda kubanga ntandika butandisi nze yakatandika shekhe ittakillah ya rajulu nyingidde mbyebuwangwa seeka okwatiddwamu ensaalwa barakallahu fik seka nyungi nakava ku mukaddima ntandika butandisi sinnata mbadde ku by'abawarabu abatwala mayiti balina obukwakkulizo nga bagitwala balina saidi esooka okufuluma mayiti basooka kufulumya simanyi bigere bwe bakulaba nga osoose gifulumya mutwe bakugaana gizeeyo era tukola ki mayiti bwebe ebyo byokka kali kyazizoka zikyali mu kufiirwa okutwala mayiti mu kufa kwokka okutwala mayiti bamala kufuna magi mazize
ne bagateeka wansi w'emmotoka n'erinnyako. Omufu bwe bamufulumya nga bagenda okumuziika tebamukkiriza kumuzza mu nnyumba. Enkuba ne bwetonya. Era Abaganda bano bagereesa bagamba eno yambala ng'ekubira nnyinimu mu luggya. Allah. Kubanga tebamuzzaayo abakufulumiza ssebo osaaga. Ogenda osalaani ewaabwe kakyatta. Omufu asobola okubasala. Era ewaffe bwe baatwalanga mayiti eggaali neeyonooneka nga bakuggyako ne bakuteeka wansi ne balyoka bakuba kibooko. Lwaki otumalira obudde? Tukutwala yiganga yewammwe ate otumalira obudde nga bakuwummuzaawo ne bakuba ajja genda ne bakuba ne bakwasa n'omulala ne sekafaadi jangu okubemu naye n'akubamu ne bakuzzaako ku ggaali era n'otuuka mirembe. Eyo mayiti. Ekyoto balina enkuma yaakyo. Ekyoto kya nnyinimu y'aba afudde ogwoto bagukuma walala. Omukyala bw'aba afudde bagukuma walala. Omutabani bw'aba yafudde bagukuma walala. Omujjwa bw'aba yafudde bagukuma walala. Tebakomaawo Abaganda mu kufiirwa bafumba ne gwe bayita ogumere. Baguyita gumere bwe gutyo. Ogumere ogwo tebaguteekamu munnyo. Nababuuza lwaki temuteekamu munnyo? Ne bagamba tuguliirawo ebeera mmere ya minwe. Bagifumba ne bagitokosa wali ne bagireeta ne bagiyiwa ku lulagalaawo bonna abafamire ne bakuŋŋaanira ku mmere yo ne balya. Tebeeramu munnyo bategeeze abantu buli aliddeko kyabadde agula omunnyo afudde. Tebaliira ku sowaani bategeeze buli alidde ku mmere kyabadde agula essowaani afudde. Bajjayo ttooke ne balifumba babikire olusuku. Era waliwo yakutte kaviri yaako n'akampeereza. Balubikira n'akampeereza. Naye yabadde abinnyonnyola ebyo yabadde mukyala ng'alina n'akakaaya. N'amugamba naye ate emmere ng'erimu omunnyo. N'agamba ono yagisobezza naye katugenderaawo kasita lwalumu. Sharutu yafudde ey'okuba nti temubeeramu munnyo naye bakkiriza ne baga katukole ki? Katugenderaawo. Kati mukumala tekijja kuddamu kubeerawo olulala. Kati mukumala mukuzaala abaana mwalimu ebikolobero ebikolebwa mu kwalula abaana. Mu kusengula mayiti ng'omuntu afudde waliwo ebikolebwa. Azimba ennyumba waliwo ekikolebwa. Aguze ppikipiki waliwo ekikolebwa. Abu Najib angambye nangamba naye ajja kyogerako omusiraamu yamugambye eyo. Naye Ssenjala bw'abaayo kyebyawongo bino olowooza aba yekka. Abu Najib yava kiŋŋaanyi era ng'akyogere omusajja yandabye nga bwe mbanja ekyebyawo si banzekka. Olaba bw'atega abantu ate olowooza aba yekka. Kati oyo abeera naawe wo. Abu Najib wali yaŋŋambye ajja kyogera nga yagenda kyongera ajja kimalayo yalina bye yamugambye. Mukwano gwa Ligaweesa yayogera Ligaweesa namugamba dda amasabo ge era nziramu okumutumira message. Ligaweesa yalaba nga njokya amasabo Lubaale obutanga Sekanasuro bedda bane abakubira omulanga mundeetere Lubaale nga sinnava wano. Lwaki mulemedde Lubaale? Emmotoka ya bwerere n'emunona gwe teweetaliikirira obulira bw'abaana bw'oyina gwe leeta ffe tubyokye wano. Kati Ligaweesa bwe yalaba nga tubyokya n'agamba abo babigula mu butale ne babyokya. Ne mugamba nti tujja kkaaya na musajja mukulu gwe leeta buleesa amasabo go kasompe ebbaluwa ya poliisi neeyiyo ng'ompandiikidde ŋŋenda kujja n'obusajja busatu amasabo tugayingiremu n'engatto tukoleeza amasabo tewali wadde akamandu akato akagenda tuboggolera nti mwe wallahi tekaliiwo nakatana bakwanukula wadde akamandu akato kati mwe nteri. Ebyo ebintu seka byakuwuddiisa biizinillahi tabaraka wataala byakulimba kuwuddiisizako bantu kubba bantu kutwala bakyala ne babambulula. Era namugamba Ligaweesa lwaki mu masabo gammwe tusangayo obuwale bw'abakyala? Wallahi teyagaana ka vidiyo yaddamu n'agamba nti ffe tubambulula bw'ato bwe yagamba. Abakyala bagiyeyo ne tubambulula. Babambulula batya? N'ekikulu mu kubambulula babajjamu ekitegedde ekyo gwe gantungo babajjamu ki? Ngono babanunamu amajini ne bali ba Ligaweesa babambulula. Ekyo yakinywezaawo ye yennyini babambulula. Kati ebikolebwa mu masabo ebisinga byakutiisatiisa. Wiiki ewedde waliwo omukyala yankubidde naŋŋamba nti agenda ewaabwe balinayo okumanyagana naye balinawo essabo. Nanga Sheikh essabo lino njagala tuyambe tugeye tulyokye. Ne mugana edda mmwe kinyini mulyokye.
nangamba shekhe tulyoke tutya nemuga just kwesuulamu bwesuzi kamba yaaya tewali kyamaanyi gwe weesuulemu bwesuzi kamba yaaya olikoleeza ojja kulanga lyase era yalikoleeza lyayakadda tewali wadde mando yaboggola. baganda bange abasiraamu ekyategeseza omusomo nga guno n'emisomo egifaanana bwe giti kwe kubategeeza nti omuntu yenna n'afa ng'ayina ebyo abikkiririzaamu agenda tutuuke wa Allah nga yayina enzikiriza bbiri naye ng'ate zonna teziba ntuufu emu eba yatta ginne waayo. tosobola kuba munnabyabuwanga ng'ebyo byonna betwogedde n'ebirala betusoogedde Sheikh Nasr bagamba biyitirivu nnyo. abamu mwe mulina obukomo bwa lubaale ng'oli akambadde oba empeta bw'oba olina akakomo ka lubaale banne wanika ku mukono Allah akuwe baraka wanika ku mukono Allah akuwe baraka. ebigambo bino tubyogera mu mukwano ogw'ekitalo tubyogera mu kusaaga okw'ekitalo naye wallahi falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna almursalin falanaqussanna alayhim bi'ilmin wama kunna ghaibin. aya endala Allah yaga nti wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Allah tayina muntu gwagenda kubonereza okujja nga message ya daawa yamala kumutuukako. Allah agenda kubabuuza ebibuuzo mmwe birala ne bana abasomesa Allah agenda babuuza birala. abasomesa Allah agenda babuuza hal ballagtum mwatuusa ate mmwe madha ajabtumul mursalin mwayanukula ki obubaka bwe bwajja mwakola ki. darasa tosobola kuvaawo n'omalirira nogana ebbanga lyemmaze n'obulira bw'abaana wano mu nnyumba bukolawo ki kambusuule kambuziike bonna bukutte nabbubi. ensawo ogiyina eyaddungu erimu lubaale buli lunaku oteekamu ssente n'olaamiriza ne weewola n'okwewola ng'obwavu bukulumye nti bajjajja mu nnyambe obwavu bundi bubi mumpoleeko ate n'omala n'ozzaamu ng'era tebagambye nti komyawo. era nawadde abaana amagezi nti omuntu yenna omwana ayina bataata be bamaama be balina ensawo za ddungu lubaale ng'ali mu nnyumba sente ze ziri mu baana battu mweriire jjayo mpola nga bw'okozesa. bwe balibuuza sente zaalagawa naawe yogera ekintu kimu nti abakulu balabika be baziina gwe ate ziba zaalagawa gweoyinza okwetatala sente z'abakulu gwe bugamba nti abakulu be balina sente paka abakulu lwono abakuba obwavu obusemberayo ddala nga buli sente zibateekamu ozitwala kubanga abakulu balubaale bagula amatooke bagula ennyama bagula enkoko ffe tusiŋŋaanamu sente zetwasumulula kuva nateete omuntu yavuga ebokisi ya lubaale n'agijja nateete n'agitusanze eyiganga mu darusunga wano singa nolwali tufunayo munaatuwa ekirabo ng'ekyo n'ogivuga oba ogijjeka mwokya n'ogireeta. naye omusajja yavuga lubaale okumujja nateete paka yiganga lubaale teyamubuuzayo wadde ekibuuzo eki totutwalawa. bannange gw'oguma otya nga biro byonna ebigambo obiwulira okuva ku musomesa eyasoose ng'asoma kutuba wano okutuusa lwe banaamaliriza darusu enkya n'owulira ebigambo bino byonna n'osigala nga tokyuseeko ogenda kwanukula kyewa Allah ng'otuuseyo ng'olina lubaale ng'abalongo bamala osamira ologa ogamba gwe mukulu w'ekika gwe mukulu w'essiga ofuuwa emmindi ogenda kwanukula kyewa Allah nga message ngeno ogifunye. era saba Allah tabaraka wa taala enkuŋŋaana nga zino ezizza abantu ku nzikiriza ennungi entuufu Allah azituddize mu bulamu bwaffe ebbanga ddene. saba Allah atutte nga tuli bakkiriza atuwe tawhiidi wannamaddala. saba Allah jalla waala atuluŋŋamye oluluŋŋama olutalekaamu kakunkuna mu kukkiriza Allah waffe. saba Allah atutire ku busiraamu. saba Allah atuwe jana firdausi al-aala. asonyiwe bakadde baffe bonna abafiira ku busiraamu. wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allah fi jazaa. kituufu nti omusajja bw'afanga abadde alina obwagazi yasooka kwebaganya mukyala we walyoka wamunaaza. naam muganda waffe abuuziza ekibuuzo era ekimu ku bibuuzo ebikulu. abantu tufa mu nfa ez'enjawulo. waliwo omuntu ayinza okufa
nga yasamye, waliwo omuntu ayinza okufa nga omukono gugongobadde, waliwo omuntu ayinza okufa nga ensingo ekyamye. Abantu bafa mu nfa ez'enjawulo. Kati waliwo Allah gwayinza okugerera n'afa omusajja mu nfa ey'okubeera nti alabika nga abadde omwetaavu eri mukyala we. Kati Abaganda bano bagamba omusajja senga afa ne bamusiŋŋaana nga yafudde akubye salute, banoonya mukyala we n'amukkakkanya. Nga Sheikh al-Islam bin Taymiyyah bwe yagamba, ekigambo Sheikh yakyogedde wano, Sheikh Saleh, nti omuntu omubuze tasobola kuleeta bujulizi oba obubuze okujjako nga mu kigambo kye kyennyini mwe muli okuzzaayo obubuze bwe. Kati ne mu ekyo ekigambo oli agambye bw'abeera nga mukyala we waali gwe baleeta n'amukkakkanya. Kati butya afudde nga si mufumbo, baleetaani? Baleetaani? Kati kitegeeza qaida ghairu mutarida, qaida tekola wonna, kubanga bagikozesa awamu we baagala wala ne batagikozesa. N'olwekyo ekyo sikifu omuntu basala amagezi ne bamukkakkanya, imma n'amazzi ago kyagabuguma ne bamukkakkanya n'atereera, obwagaana bamuziika bw'atyo. Era basobola n'okikola ne watabawo mbeera, ate nga tulina okwegendereza ennyo obwerere bw'omuntu nga tumunaaza. Byebimu ku bifo ebitakwatibwako. So mu mbeera ekisinga obukulu kwewala okutaganjula n'okulumbagana n'okuyiikiriza obwerere mwoyo omuntu, tumunaaza ne tumuziika. Ng'omuntu bw'afa ng'omukono gwakyamirayo ne gulemerayo, tebagamba nti tugumenye. Kasru idhami lmayit ka kasri hayya, bw'omenye eggumba ly'omuntu afudde obanga mumenye nga mulamu. N'olwekyo omuntu bw'atyo mu busiraamu tumuziikirawo nga kifaananira ddala Sheikh Nasri ng'omukyala bw'afa nga alina olubuto munda. Wano mu Baganda baleeta omusajja bamuyita mutemu, bwe batyo bamuyita mutemu, n'atemula omukyala oyo ne bajjamu omwana, bamuyita mutemu, asala olubuto lw'omukyala. Omukyala bw'afa nga munda mulimu olubuto, mu Baganda tebamuziika na mwana, baleeta omutemu n'amusala n'ajjamu omwana oyo. Kubanga lwaki? Omwana ono muzimu gwa kika kirala, ate n'ono ali kungulu muzimu gwa kika kirala. Ate Abaganda tebagatta mizimu. Kati omwana balina okumuzaala kumutwala ku kika kyabwe neki, abantu abo bakaafu nnyo. Mane katukome wano mbutuufu nsemyo gyaffe nga tujijja ku kwagala kwakyo, tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.